CDF Eddie Mutwe dakyasimatuse emikono gya CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okumusesema ne bamusindikiriza mbagirawo mu kooti ey'e Masaka mu ngeri ya kiyitamulujja, mu ngeri ya kiyayaye, mu ngeri ya kiferefere ne bamutwalayo oluvannyuma lw'okubanga ebbanga ddene abantu badde nga bakaaba era amaloboozi mangi agabadde gavaayo nga gabuuza Eddie Mutwe mu mutuwe, Eddie Mutwe mu mutuwe, Eddie Mutwe mu mutuwe. Actually Eddie Mutwe yakwatibwa ku lunaku lwa Sunday sabiti gye tuwunzika era yali ava ku mikolo eja NUP bw'atyo n'abeera nga yabuzibwawo mu ngeri etali ya bulijjo. Bamukwata mu bitundu bayitayo abamanyi ebukeerere deni waliwo akala akasooka bakata Kiwango kati waliwo ekkubo erikyamaweta Namwezi bamugjeyo yali agenze ku mukolo gwamu na NUP ne bamukwata naye okuva olwo okumunoonya kwata actually tebamukwata Sunday bamukwata wiiki ewedde ndowooza nga ku Lwokusatu awo ku Lwokuna ku Lwokusatu kubanga okumunoonya bwe kwatandikira awo so ne bamukwata ne bamubuzaawo later nga wayiseewo ko ebbanga Jeno w'amagye naye ono Jeno baddaye CDF ow'amagye Jeno Muhoozi Kainerugaba n'awandiika ku mutimbagwana gwe ogwa X oba ku mukutu gwe gwa X oba gwa Twitter n'agamba nti nze mulina era nti muyigiriza Lunyankole ali wange mu basement ayiga Lunyankole n'afulumya n'ekifaananyi nga bw'afaanana ng'amusazeeko n'enviiri zonna n'ebirevu byonna ne weewuunya ekika kya CDF gwe tulina ekika ky'omuduumizi w'amagye. Actually simanyi President Museveni yadde luli yavaayo n'agamba nti tuzaala mibiri tetuzaala myoyo naye mu bino wazaala byombi. Ekintu kino General Muhoozi kyakola kigenda kuleeta obuzibu bw'amaanyi mu ggwanga Uganda. Simanyi abakulu abeebuuzibwako ku nsonga zino Hame Council akakiiko k'amagye ako ku ntikko President Museveni Fountain of Honor nga gwe oduumira amagye okuntikko era nga yegwe walonda General Muhoozi Kainerugaba okubeera CDF okubeera omuduumizi w'amagye ag'eggwanga nga omuduumizi w'amagye ag'eggwanga bw'ati bweyisa mu public bw'ati bweyisa ku bannansi omuvubuka ono agenda kutankuula olutalo olutagenda kumanya nangeri gye mutagenda kumanya ngeri gye mugenda dukomya dustopinga because kino kyali mukola alinga agezaako okulaga okuprovokinga abantu babeeko kye bakola and people they are capable of doing anything. Ensi tuzirabyeko ezirimu abantu abeekyaye abantu nga beekyawa ne batuuka okukola bye bakoze byonna ne batuuka okukola ebijja mu busobozi bwabwe olw'enfuga embi n'okunyigirizibwa okubeera kuleeteddwa abakulembeze naddala abanyigiriza nga General Muhoozi naddala ababeera mu mbeera za General Muhoozi. So General Muhoozi ovudde ku mulamwa gwennyini ogw'aba General. I don't think that a army commander you have to act like this the way how you are acting. Emabegako awo walinga okola ebibyo wandika ku Twitter nja kuba America mu nnaku bbiri nja kola biki abantu ne bakutwala for granted ne bakutwala ng'ejjooka kati ate osusse bususi okutte Eddie Mutwe wogenda mu airake ya politics mu kibiina kya National Unity Platform. Eddie Mutwe si y'omu ku abo abasalirawo n'ekibiina because Eddie Mutwe si y'omu actually talina ne statement n'emu ya byabufuzi gye yali akoze eyinza ogamba nti Eddie Mutwe yakoze statement bweti katumukwate. Eddie Mutwe si ye muntu gwenza okugamba nti nno okusinza ku bikolwa bye ebikolobero bye eby'amaanyi byakoze akwata abantu atulugunya abantu akuba abantu tumukutte era tukola kino. Eddie Mutwe is just a mere bodyguard to Bobi Wine. Okay, you can do byonna byonna okola because you want to weaken Bobi Wine ng'omuntu oyagala kumunafuya kubanga twakirabako dda nga essaawa zino abakuumi ba Bobi Wine kati bombi tebaliiwo bombi ba top security officers tebaliiwo. Abakuumi be akirewo Kivumbi ali Masaka eyeera bamugulako emisango mbu yakuba bannamawulire ba Mpuuga mu kuziika mujjukira saga ezo ezaaliyo mu kuziika Oweekitiibwa actually yali muganda wa Oweekitiibwa Matias Rugabirekeraawo yali awangalira bweru wa ggwanga yali awangalira Bungereza. So okuziika okwo kwali Masaka kwejjula ebyobufuzi bingi nnyo mujjukira Abedi Bwanika bwe yatabukira President Kyagulanyi Ssentamu kati okuziika okwo kubagamba nti bannamawulire baabakuba era nga bagamba nti akirewo Kivumbi ye yabakuba ne General Gaddafi
n'abalala. So abo nabo bakuumi ba Kyagulanyi bali mu nkomyo basibe. Awo wennyini mu process eyo okutene Eddie Mutwe naye omuggalidde. Luyala omuntu ayinza okwebuuza nti deki kyofa. General Muhoozi kikyofa. General Muhoozi kikyofa because nawo bino byokola oyinza okuba ng'olinga abikola asaagirira. Naye nga muli eri olina ekintu kyoli mu kwinsinuatinga. Nze njagala nkubuulire ensi eno ebaddemuko abantu ab'amaanyi abatamanyi naggwe abatamanyi na Museveni. Waliko omusajja gwe bayitanga Mobutu Sese Seko Wazabanga Segwanga Sekoko buli kimu yakikolanga. Naye Mobutu yakola buli kye bayita effujjo ku nsi kuno. Mobutu yakola buli kye bayita effujjo ku nsi kuno. Mobutu yatukako n'ekiseera ng'abaana be bali nyenyonyi bagenda e Cameroon ne basoma. You can imagine. Bali nyenyonyi ne bagenda e Cameroon ne basoma ne bakomawo e Congo. Buli lunaku nkulaga effujjo omusajja oli yakola ku nsi. Omanyi kitegeeza okulinnya nnyonyi n'ogenda ng'olinga muno we mulaba no bushato buno bubaasi bw'amasomero nga abaana ba Mobutu bo nnyonyi ye bakola ki? Ye bavuga okubajja e Congo ne batwala e Cameroon ne basoma ne bakomawo. Oba otegeera. Kati gwe Muhoozi tonnaba kutuuka ku ffujjo eryo. Tonnaba wadde. Abasajja be twogerako baali basajja b'amaanyi. Ne taatawo General Museveni baali bamusinga. General Museveni kyasobodde okuba ng'akola ekyamaanyi kufugira myaka mingi. Naye ng'abantu balina n'obusobozi okubako kye bakola ensi ekyankalana. Ate nga si kye tusabirira. Si kye twagala ensi ey'emirembe. Twagala ensi nga buli muntu wagitambuliramu abeera safe. Essaawa zino ensi tekyali safe. Otambula akasimu okakulese muki okusobola okuyita mu areas ezimu kubanga abantu bakyankalana dda. Bw'ogenda ogula ebintu olina okubyetegereza gy'obiguza paka w'obituusa gy'obitwala. Ebimu oleeta bakikuguza ali nga kifu n'okitwala gy'okitwalira n'okitwala okikozesa nga tekigenda kukola n'ebirala n'ebinga ebyo. Ensi yonna yeetabudde. Abaka palamenti babbi, abaka palamenti bagezaako kulya nsi gikunkumula. Ba ministers balidde ensi bagikunkumudde. Ba commissioners b'ebitongole ebya gavumenti balidde ebitongole byonna bikunkumudde biri biti. Ba permanent secretary abotesitesa abakulu ministries bali ensi bagikunkumudde bati Uganda tekyalina wadde omusingi. Mwali edda waliwo emabegakawo nga mwali mwetoloboja ne bubu ba Uganda build Uganda nga mwagala bannansi babayinge Uganda bagule ebintu bya Uganda. Ate nga mu Uganda mwe mugiryamu buli Uganda nga mugidde oli gwe bawo esente akola oluguudo ono muna Uganda agula ekintu ayiseeko ku nguudo gwe bawadde gundi y'enguudo ate alyandye. Kati ne weewuunya nsi kye tulimu. But anyway, tujja tunuulira embeera ya Muhoozi. Yali Muhoozi tamanyikiddwa nnyo mu nsonga ziri awo. Actually Muhoozi is one of y'omu ku baana b'abakulembeze ali abadde nnyo ddala kwegamba tawulikise tali active mu nsonga ezimu tawulikika tavaayo tolira nti Muhoozi akoze statement bweti oba nti Muhoozi asindikiddwa egindi mutano omukulembeze akoze bwati nga bwe twalabanga abaana b'abakulembeze saa zino e Rwanda waliyo mutabani wani waliyo mutabani wa Kagame bamuyita Ivan Kagame naye w'omulabanga w'amaanyi. Oshegedde twalaba about Africa wane Gabon nga obukulembeze mutabani wasobola okujja n'afuuka omukulembeze olw'okuba nti no oli yali ng'omwana naye ali active mu byobufuzi by'eggwanga eryo era ng'amanyikiddwa. Naye kati gwe musajja wattu kyolinga ekyamaanyi kutembeeta ne bakusika leero ne bavaako eno ranka lulina odda kweri paka wootuusa ku ranka zonna n'oba nga ozimazeeyo naye nga ozimazeeyo lwakuba nti taatawo ye army commander, taatawo ye nannyini nsi, taatawo abikoze bikozi ye nannyini naye tobifunye kubanga nti obikoleredde nnyo n'amaanyi go. So bino ebintu bino ebyokutulugunya abantu guno omulembe twaguvaamu. The 10-point program Museveni bwe yali ajja video byonna byali abiwanyisa ebyokutulugunya abantu. And I wonder where the NRMs, where the people abagenda mu nsiko nga balaba bino omwana waabwe yennyini nga yabikola basirise bagenda mu nsiko nga bagamba oyo baali bawakanya enfuga embi ey'obote n'okutulugunya abantu okwaliwo mu biseera ebyo. Kati okutulugunya kuli mu biseera bya Museveni okutagambikako. People are dying every day, people are dying everywhere.
people dying night and day. Abantu bafa buli wamu. And Museveni and your group, you are just keeping quiet. The 27 boys are bagenda Moscow, kale banji bafudde. But of course, there is those ones are joining later. Then waluna abaliwo nga kati bakyaliwo. No one is saying anything. No one is speaking. The boy is like, this boy is like running mad. No one is talking about him. Buli omu asirise. Banamaje mbaddewo ko. We have seen army commanders ababaddeko maje nga bakyali balamu. General Katumba Amala, you were once a army commander. Ochali mulamu. General Ivan Koreta, you were once a army commander. You are still alive. Major General Mugisha Muntu, you are still alive. Waliko, you were once a army commander. You mean you can't say anything? Erweru, obaddeko. Mbadi, obaddeko. You mean all of you, no one can stand up and say, ntoba enough is enough, General Muhoozi, nedde chimala, tewali asobola chikola. Because now, bwe kibanga kitandikidde okwata ku ba civilian, bulya kati okutte Eddie Mutwe, ekinaddako ng'okwata abalala era abalinanyeewo, kinaddako nga however, we know nti tukimanyi nti n'oyagala obukulembeze, but engeri gy'okolamu ekintu kino si kirungi n'akamu Mr. Muhoozi, General Muhoozi. So, tuli mu mbeera, Eddie Mutwe bamuleese oluvannyuma lw'amaloboozi amangi ennyo, omwabaddemu n'erya Katikkiro naye yavuddeyo yadde mu lukiiko lwa Buganda awo, n'agamba kimala, leeta Eddie Mutwe, mutwale ku poliisi oba nga alina omusango, poliisi naye n'agikubiriza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo, of which poliisi nga bw'omanyira bwe twalabye, actually Eddie Mutwe bwe bamuddusiza ku kooti e Masaka, lwagenza okutuukayo nga ate kooti ng'akyali mu mikono gya Flying Squad. Flying Squad kika kya poliisi, abapoliisi naye abakola ebyabwe ebirala. Kakati bannamateeka temubayise, ate omuntu yeetaagisa essaawa only 24 hours okubanga bamaze fayiro yogisamoninga egenda ewa state, era agende mu kooti alaniko okubbinkana emisango egiba gimuteekeddwako. Ebyo byonna tukyabitunulidde kulaba kiki kye mugenda okubanga mukola ku nsonga efanaganako bwetu. Ensaba tunuulidde nno bannange, ensaba tunuulidde naye all in all we want to thank God nti Eddie Mutwe yavudde mikono gya General Muhoozi, era General Muhoozi yavuddeyo neyewana. General Muhoozi azze nno nga yeewaanawaana ebintu bingi. Bwe yakuba kaki omuvubuka ono yawaŋŋanguka Kakwenza, era yavaayo n'ayogera nga bw'akubye Kakwenza. Kakati ne kuono ye bw'aba akoze ebintu yavaayo neyeyogerako. Ebintu ebyo bijja kubeera bajja kufairinga General Muhoozi ebintu by'okoze mu period gy'obikolereddemu oba gy'obikoleddemu. Abantu bajja kubifairinga bajja kubifairinga. Ogenda ofuna obuzibu obutagambikako. Nze nkubuulidde General Muhoozi, nkubuulidde General Muhoozi, owulidde? Kankubuulire musajja, ensi yandibadde kusaamu ekitiibwa n'okusinga nga bw'olowooza. Singa obadde okola ebintu nga bitambulira ku mateeka oba nga abantu babyenyumirizaamu. Gwe jjena atabavangayo nagamba naye abantu lwaki babasiba, lwaki musiba bannayuganda, lwaki embeera y'ebintu eri bwete, lwaki embeera y'ebintu yeekanamye, lwaki abantu basibibwa, lwaki abantu emali yaabwe etokomoka, lwaki yola emisolo mingi. Jikwatavangayo kola ekyo. Kati gweyagala abantu bakwagale, obwagazi ogenda kubugula buguzimu oba ogenda kubuyiwira ku musaayi nabwo. There are things that you can do which can pull the bwagazi. Ebintu byosobola okubanga okoze byosobola okukola abantu ne bakwagala. Weebiri bingi nnyo. Olowooza Bobi Wine yakola ki? Bobi Wine okufuna obwagazi ennyo talina gwe yatta. Bobi Wine yayimira n'abantu kuva dda. Kuva dda. Mu nnyimba ze bwe yayimbanga tugambire ku Jennifer akendeeza obukambwe, abantu abaali bakolera mu kibuga abaali banyigirizibwa ne bamwagala. Bwe yimba akalulu tekatwawula abantu ne bakola ki ne bamwagala. Nyimbira kabaka wange muwenda Mutebi ye Mengo, Abaganda ne bamwagala n'abaagala kabaka. Ebyo bintu yakolanga. Ensi ne mwagala. Engeri yokka yokupulinga
obuwagizi kukola bintu abantu bebagala si kubawamba. So want to pray for Idi Mutwe kuba bamukuba bubi nnyonnyonyo alabika bubi nnyonnyonyo ali mu mbeera enzibu etagambika embeera enzibu ddala naye tukakasa nti ajja kuba bulungi tukkiriza nti ajja kuba bulungi ajja kutereera naye nga anyway we have nothing to do okujjako okubyogerako obwogezi era ne tukola ki okubyogerako obwogezi era ne tukikomyawo naye nga njagala mbategeeze these are systems that you can't we automatic sliding gates this one gates and garage shutter automatic kale naye nga mukkiriza era mbanjulire bannaffe be bayita aba Earth Engineers Limited bantugenda kubanga tutambula nabo okumalira ddala akaseera olw'ebintu ebirungi bakola twabazuddemu omugaso ebintu byabwe bye bakolanga oba oli awo Munnayuganda wandibadde obyetaaga bisobole okubanga biyanguya ku bulamu ku mbeera y'obulamu kubanga Uganda ennaku zinsi twetaganya ebintu ebitwanguyiza ku bulamu. Kakati abantu badenga mubbibwa amaduuka gammwe ku masomero temwina cameras mu hotels ku somero lyo mu dduuka lyo mu office yo awantu wokolera emirimu gyo abantu abakuliranye tobeekakasa n'ebintu ebiringa ebyo. Kakati kamera CCTV kamera si ya sente nyingi okugiteeka mu kifo ekyo nobanga buli kimu okimonteringira ku simu yo mu makaago toliiwo obeera bweru wa ggwanga oyagala ebintu birenga obirabira ku simu yo oba obirabira ku ssaawa wano ku mukono. Bannaffe aba Earth Engineers bakuleetedde kamera ennungi ennyo ezijja okukola zikola wabweru zikola ne munda ngambye nti zikola wabweru zikola ne munda ate balina ne ziri ezotasobola kutegeera nti no bene ennyumba eriko kamera gwe nojja ng'osaatuuka oba n'ogenda mu office ya mukama wo ng'osaatuuka kumbe kamera ye akulaba era buli kimu nabeera nga ajja kikola nti wakoze kino wakoze kiri. Abantu bangi mubbibwako emmotoka nga bakugambye nti ka tracking ka sente ntono nnyo ka tracking ne kakulema ate n'oteekamu sente empitirivu nnyo ng'emmotoka amaze okuba nga bagibba okuginunula n'ogenda poliisi n'oteeka ebirango n'oteekawa naye nga kantu katono nnyo ka tracking kano bajja kakuteeramu balina ebika byonna eriyo akasiba amafuta eriyo emmotoka etava mu kifo eriyo emmotoka bagitwala naye n'oba ng'osobola ogirondoola waweeri paka woogituukako n'ebiringa ebyo obwo buka tracking balina obwo bw'amafuta nkugambye busiba amafuta balina bino ebyokubisenge kubikomera n'oteekako embeera kugamba eri ababbi abakozesa ebisenge ne babuuka ne bagwa munda naye njala nkutegeeze nti balina kye bayita perimeter protection mumuyita sengenge naye kuliko ebintu ebirala bibeerako bijja kuba nga bikuyamba abantu obutayingira nnyumba yo ebintu bino ebikozesa amasannyalaze solar system balina access system ndowooza mumanyi abakola balina offices buli woyingira office n'oteekamu ekigalo ekigalo ekyo nga kikola kubaawokawoka abayingiddewo. Kakati office zaffe oluusi ziyingirwamu abantu abatalina kuyingirwamu sinakiri n'abantu ne bayingiramu nga oba wakola naye nga teyabadde meant kubeerawo mu obudde. Kakati access point gundi eno ejja kubanga ekuyamba okulimitinga abantu abayingira buli muntu anaatekamu ekigalo kye ojja kuba kimu recordinga nti yakola kolona kwa kile twalina embeera yeddanga mwino wandika mu kitabu buli mukoze yakoze esawa ziwavuddewo naye kati bw'ojja n'oteeka ekigalo kiri recordinga essaawa z'okoze eki z'oyingire ne z'ofulumye ate ne kiri recordinga n'essaawa ne kiri recordinga n'ennaku z'omwezi ne kiri recordinga n'erinnya kubanga erinnya libeeramu baba bakusetingamu. Kakati bannaffe bano nabyo babirina kale saagala oddaawo obonebone era njagala nkulabeko katono nnyo ku geeti balina ne geeti eziri automatic abantu abamu mukomawo nga abantu mu nnyumba bebasedde temulina asikaali aggulawo geeti abantu bebasedde mwami ojja ovuga ate olina okuba engombe bakugulirewo
oluusi omukyala ennyumba eri walako ne geeti tolina wasikaali sina kindi ne baneighbors obalekanyiza eŋŋombe bonna ne bamanya nti kati akomyewo kasooli eŋŋombe omanya akomyewo natenga n'okutegeera ddi budde ki bw'okomawo akati kino ate n'abamu security yammwe nga toyagala kuva mu mmotoka wabeerawo ababbi abalindidde awo ku geeti woviira mu mmotoka booti oba weegulira geeti nga bakola ki nga bakukuba ennyondo kakati bano aba earth engineers balina geeti eziri automatic geeti olagira ndagire neggulawo ng'olinda mu mmotoka geeti n'ogiragira neggulawo n'oyingiza mu mmotoka geeti neggalawo bagisetinga okusinziira ku bw'oyagala basetinge eyinza okuba nga esensinga mmotoka yo eyinza okuba nga esensinga ggwe kennyini eyinza okuba bakwaka limoti k'ogitunuzaamu kyonna kyoyagala kye bagisetinga geeti ezo ziri automatic bannaffe abo ba earth engineers bazikola yeno gye mbalagako era mugiraba engeri gyekola mujala mutwala obudde mwe mugyetegereza tekulina omu agikutteko naye ekulaga nti no eggulawo ate neggalawo ng'omaze okuggwerayo n'ebirala bingi nnyo bingenda okuba nga mbalaga bannaffe bano aba earth engineers bye bakola bingi nnyo ebitaasa obulamu era ebiyamba obulamu bwaffe okubeera soft okuyambibwako obulamu ne bugonda tetukyagala bintu bitukaluubiriza twagala ebintu ebigonza obulamu ebintu ebigonza obulamu buli kintu okikebera ku kamerayo solar system weeri buli kimu amasannyalaze gaba gagenze olinamu zi fridge zirimu ebintu ebyamaanyi eri sola eteekako obuteesinga era osigala oyaka n'ebintu ebiringa ebyo ensi ey'okkakaluka n'ennyo yavaawo mu ebyo ebintu ebitutaasa ebyobulamu banemwe mugende n'omutindo oguddako mugende n'omutindo olina essomero kati amasomero kuza abaana baffe enkya n'eggulo tolinaako camera system olina kampani olina abakozi abasukka 30 tolinaako camera system really wesiga ki oyagala abaana abandi obamalire mu makomera nga bakedde ku makya ne bakubba naye ng'ate n'abakubye bavudde bweru nga gw'oli mu kulowooza bano abaana ababeerawo ate n'oba olina asikaali bannanga abamu mugenda ne mwesiga nti nina asikaali ne kamera giteekeko asikaali bajja kujja bamukwate bamukube bamusibe akandooya bagende babbe ne kamera bwe neebakweri ojja kumanya ani yakoze ki yakikoze tuyina kamera zinga omuntu ne bw'obanga ewabadde wambadde ebijaketi ebyenkana bitya esobola okutegeera nti oyabadde bwana Sekajugo so mugende bannaffe mbakozese bajja kubanga babayamba bakubire ku 0757 kirana 4 42 oba 0 7 yezo namba za bannaffe aba earth engineers basangibwa Wandege ya wano nno bo binjogera ku enzoka nti no babiri wala Wandege yano mu kibuga Kampala njala nkutegeeze wojja okubanga obasiŋŋaana ate osobola n'okugenda n'obeebuuzaako bwebuuza n'ogamba nalabye ekimbe walanga ebintu ne sibitegera bulungi njagala munnyongere mu ntangaaza ebintu bino bikola bitya so ojja kusangawo bwana Ntege ajja kubanga akulambululira ebintu bino ngeri gye bikolamu naawe osobola okupiikinga ki ky'oli interested in okitwale okiteeke ewantuwo ebintu bisobola okubanga bikwangula tugenda kubanga tutambula nabo leero njogedde nga ziyizza naye tugenda kubanga tubatemera products zino eno emu ku emu era namwe mujja kumala mukkirize mujja mala mupiikinge naye nga kyekyo bannaffe aba Biva Organic basangibwa Wandege yaawo bannaffe aba Biva Organic basangibwa Mengo nga ku luguudo baluyita Ham Kasa Road bw'oba ogenda gwe nalina okusomozebwa mu ndwadde ez'enjawulo njagala nkutegeeza nti nno ojja kubanga ogendawo olina akafuba olina omusaayi olina omusaayi simanyi gwekuuta simanyi gwekola biki olina weerumika olina omwana yeerumisa okuva nga wakamuzala paka ali myaka 18 oli muntu mukulu naye okyerumika ebintu ng'ebyo ogezegeze ebitategeerekeka omukono ogeze guno ogweno ogeze olubuto olina omugejo ogulategeerekeka olina ensundo mu bifo by'ekyama olina ensundo mu nkoona ku mutwe mu nkwawa ensundo zikuyisiza bubi nnyo njagala nkutegeeza nti bannaffe aba Biva Organic bajja kubanga bakutabulira waliwo oliyaga nti nina ensundo zajja mpolampola ne zijja kunguluka ne zingira ne munda toluwisaawo mbeera eyo ojja kufuna ebirwadde ebisingako ekyo dduka ewa Dr. Senjobe wali ku Biva Organic asobola okuba nga akujjanjaba n'abalala balina endwadde ezimu zatasobola kwogera nga zikwasa n'ensonyi eri endwadde ez'ensonyi naye njala nkugambye nti nno awo ku Biva Organic endwadde zonna bajja kubanga bazijjanjaba bannaffe abo aba Biva Organic balina obusobozi okujjanjaba endwadde zonna kubanga bwe bukugu bwabwe bye baakuukamu bye baasoma bye bategeera ate nga bakozesa
natural products oba obutonde. Natural products ntegeeza bino ebintu byaffe ebya green bibalunga bibatabula ne basobola okuba nga bakufuniramu eddagala. Omukyala olina fibroids ebizimba by'omu lubuto embuto zaagaana, omwami olina prostate tokyasobola na kusiba musulu akawago kaagaziwa, tokyasobola na nsonga za kisenge zaagaana, omukyala tolina appetite bukimu kyakutabukako. Saagala owayirize balogo nga tonaba kuwayiriza balogo sooka ogende ku Biva Organic olabe omusawo kyagamba, omusawo kyanaaba gambye kw'onoosinziira ate ne weeyongerayo. Bannaffe aba Dream Restaurant abo basangibwa Wandege, nja ziyita Dream Restaurants kubanga nyingi zisangibwa Wandege yaawo wetusinzira okubanga ate bannaffe tubaweereza. Bw'otuuka e Wandege ng'enjala ekulumye sooka okyama oli emmere oba totuuse butuusi Wandege naye nga olina wooli mu bitundu ebitali byewala osobola okukuba essimu ne bakuleetera emmere n'olya. Osobola nawe wennyini okwejjira kuba bakola ne delivery, osobola okukuba essimu ne bakuleetera. Ate n'emikolo bagifumbako, olina pate, olina graduation, olina kwanjula, olina kuhinjira, olina yonna mu area z'eggwanga batuukayo. Kale nno balina omutindo kyekikulu nnyo wali ku Dream, omutindo gwabwe obuyonjo n'emmere ennungi ate emmere nnyingi bebasinga okuteekako nnyo essira ate ng'emmere efumbiddwa mu ngeri ennungi nnyo. Oyagala boiro wa nkoko, oyagala boiro wa kyennyanja, oyagala boiro wa nnyama, oyagala luwombo lwa butiko, oyagala luwombo lwa kyennyanja ekirimu ebinyebwa, bannaffe aba Dream Restaurant bajja kuba nga babikuteekerateekera osobola okuba nga ate obirya ng'osanyuse nnyo. Mwebale nnyo bannaffe aba Dream. Kakati Dream Restaurant isangibwa Wandege ya ku Equity Bank, ku kikubo ekyambuka ku Equity Bank emu eri awo, ate ne katale ke Wandege ya makubo agabiri bya Shara Road ne Mulondo Road ogatambuza abiri era ojja kuba nga otuuka ku Dream Restaurant eyo ye main branch. Kyokka ne waba oli mu bitaala wane Wandege era nawo ojja kuba nga oluva ku Haji Kasule Mall ekiddako ye Dream Restaurant. Gendawo so okuba nga ate ofuna ekyokulya ekirungi. Abalina emikolo njagala okubagamba nti osobola okuba nga onkubirako, njagala kukolera omukolo gwo, oyagala omwogezi omulungi, oyagala video alaba katuma, oyagala omwogezi naleta abako, oyagala omwogezi natuule waka, oyagala kuyambako kulungamya ku bintu by'emmengo, nja kuba nga nkuyambako ebintu ebyo tubikolera bulungi naye abatukozezaako enjawulo weeriira bakimanyi basobola okugamba you are good era tuli balungi kuba tutaba ffe baka tuli baka ceremonial services ojja kuba nga onkubira ku 07027363 nkubira tulabe omukolo gwo bwe tunasobola okuba nga tugutambuza mu mbeera esinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa ate esinga okubeera ennungi ennyo. Tukola bulungi ate bakama baffe tubawa nnyo respect, tubawa nnyo n'ekitiibwa. Naye oba oli bweru wa ggwanga osobola okunkubira n'ongamba omukolo gwange njala ogunteekereteekere nze nkomewo angenda bugenzi ku mbaga tujja kuba nga tubikola. Ninayo omuntu ayagala omwana ayambako ewaka housemaid. Kale housemaid obanga omuyina obanga yegwe naawe nkubira ku namba y'essimu eyo ya Kimbo update eyo ya 070 nkubirako tusobola okuba nga tukwatagana nkulage nkutwale wogenda okuba nga ochapira. Njagala housemaid omwana omuwala katokuze nnyo tosukulumye nnyo matoyise myaka tosukka myaka 2 kubirako tulabe tunakola emirimu mbeko wenkutwala tosobola okubaako wokola. Kale mukama